eno government yaffe simanyi byeriko nsobola okutema ejjambiya nze kati mbuusa bubuuza gambye nsobola okutema ejjambiya ekiri mu nuupu kifumba mutuku bali babbi omulimu omukulu gwokola gwakwegadanga na Bobi Wine ng'ate oli mukwano gwa Babi mukazi we Kibalama Mwami Museveni be bamulina Nabbanja yamulina Kibalama ali Canada balina ne drones eziwamba abantu nabijjayo dda byatandika mpola kati nemanya nti ne iso nayo mulimu abawagizi baaki abawagizi ba nuupu kati Mwami Museveni nasanyuse bwe yagambye nti at the right time we shall expose them singa omuntu wamuwamba genda ku police bwanabufu mu nuupu of course nabo banatera okuvaayo abantu bafu beetaaga kuyamba buyambi naye n'abakulembeze tebabayambye Moses ali nakati akyali minister mu government ya Mwami Museveni ekyo Mwami Museveni nze sikimuwagira mpakana naye Godfrey Subi Kiwanda vice chairperson owa NRM mu Buganda muwagizi wa Bobi Wine kyovola bayaganda satu ebera radio for ensonsuzi n'ekikumi tanyeza omusanvu radio 7 era akayabijiko kama bwakabarega program tuli mu kizungize kisunsule sawa zino tuli ine president Biden Solon Kambe Basajja Mivule bado tebatubeera lunaku lwa COVID sawa ziba 3 okutuka ku sawa 5 sawa 2 nga tuli ku bwino kusagura awakanya byetuogera oba ebyogeddwa oba byowulidde nawe ino kubango ina olinga ntwala mu kazito bintu bino wangamba wangamba nti opposition bawamba abantu omuvubuka wuno yomo kwaba agamba nti abantu walibwe Nairobi okuwa obujulizi mu kakiko k'ensi yonna akalwanya eddembe ly'obuntu nti baba tulugunya naye agamba baba wabuwi ssente bagende babeere nga bazanya firimu nga zino era nga naye botera okubanga obyogera bino sebo eggwanga temukyali kuwamba abantu bizanye buzanye yabwe yali abyogera malenga kuzanya n'akakyagulanyi nga naye ayogera ku nteekateeka zimu kubanga lunaku lwe lumu naye yali ali mu kulaga firimu naye kisinga okubanga kinnuma oba sinaba kubanga ntegeera president ayinza okutuuka mu kaseera nga n'omuntu ne baba bamuwambye bya ddala ajja kulowooza firimu abantu ne bana bagudde mu buzibu ng'agaba firimu ekituufu kyeki ani aconfusing ani kakati bino kambyogere manyinze sitya biduduma kinemu drone mulimu opposition bano abakola ebyo mu opposition twandibadde nga twakola dda President Museveni kyeyagambye we shall expose them tujja kubajjeyo tubaanike mu musana ensi bategeere mu kiseera ekituufu twandibadde nga twakikola dda naye ekizibu President Museveni kyalina mu bantu be mwennyini nabo mulimu mu bantu ba Mwami Museveni abawagizi ba Bobi Wine abawagira nuupu omukubo ye Kiwanda oyo ow'EMPYA Subi teka naawe yakulira emberemu NRM mu Buganda akulira ye vice wa Mwami Museveni mu Buganda mu NRM oyo naye wa nuupu oyo wa nuupu muwagizi wa Bobi Wine Kiwanda ate ngenda kuwa ensonga nemu iso kitongole ekiketsi ekyawano munda mu ggwanga eryawano ekikulirwa kati kano oluka namwe mulimu abawagira Bobi Wine era njagala ensonga eno CMY director birungi buklipo buno mu busale mu abe byokwerinda mu buwe salongolo bwasokonyeza oluggi muweeko director birungi owa CMY sokonyeza olugjawo ne mu iso mulimu abakolera kyagulanyi klipo eno mu gisale mu muweeko ne director CMY birungi muweeko ne director crime intelligence brigadier general Damulira ne state house mugiweeko nze Basajja Mivule nze mbyogera ne mu iso mulimu abawagira Bobi Wine kakati lira bino ebintu bibaddewo nga bikolebwa fe nze an investigative journalist bino nali nabyanika dda otegera number 1 tebasobola nakumpita kugamba nti jangu otuwe bwino oyo naye nga babiwulira obijjawa byoyogera lwendivayo neŋŋamba ntandise ekibiina kyabayeekera olwo bagenda kumpita bagenda kunkwata tabagenda nakumpita bagenda kunkwata otegera era okutwalirewo mu maaso g'omukulu wa mu gavumenti oyo akola ki kaakati nze nafuna bwino nga abaana bano bebatwala mu
drone mu kakiiko keddembe akeddembe ly'obuntu bapanga bipange n'enfuna bwino nga waliwo abaana babajja mukono waliwo MP omukyala yakipanga n'asuubiza abaana abamu ku baali bamukolera n'abasindika ewa MP omu omunene e Masaka MP omu e Masaka n'abarecevinga n'abatwala mu woteeri bwe bava mu woteeri ne babatwala gye baagula enkoko gye baasala gye bakozesa okukozesa omusaayi gwayo ne bavaawo ne bagenda mu kasaawe we baakolera firimu eyo nti babawambye babatokyalinze babatulugunyiziza ne babasuula kakati seriously onagamba nti okugulu kwe kuyo accident tekulimu wadde sasi wadde ya gwerinda nkikuwe njagala gatta ku kyoyo omwana kakati ne bavaayo ne babatwala mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu abatwala mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ye Louis Lubongoya Secretary General wa NUP abatwala okuloopa baagala okulabisa gavumenti nti gavumenti ya Museveni kidnapping abantu ebawamba babatuusa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu bali bagamba nti bino bisusse leka kati naffe tukole okunoonyereza okwaffe bakola okunoonyereza bakizuula nga tebyali bituufu akakiiko kali abaana babateeka mu kafunda abaana nga boogera omubaka omukyala omu eyabasindika mu ddiiru eno mbune ssente n'agaana okuzibawa eyo lipoota ngirinako ne kopi eno yalinga script eyo lipoota y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ngirinako ne kopi nti ebintu bino biri fake nsituka otegera nkubira Kiwanda mugamba nti Kiwanda okimanyi bwe ndi omunoonyereza njagala kugenda okunona abaana bano njagala kusula nabe ennaku 2 tutambule tusula mu hoteli ngamba liisa twetaaga entambula nina entambula netaaga amafuta njagala batwala e Masaka tuddeyo tukole tulabe ebintu bino gye bya happeningira ani yaba receiving e Masaka basula mu hoteli kingendeyo nkakase obaddala basulayo ensonga yagala gituuka wansi ku kinyusi kakati basula mu ruumu ki bwe tuvaawo tugende we baagula enkoko njagala bwino nganza omunoonyereza okuŋŋaanye ngende mu kafo waliwo baasalira enkoko ne beesiga omusaayi otegera ndyoke ndeeta eripoota ekakasiza ddala nti ebintu bino tebiriiyo Kibalama gwe babanja Prime Minister Nabbanja naye bwe bamulina nangamba nemuga nti njagala oŋŋambire Prime Minister Nabbanja neetaaga ssente okukola okunoonyereza kuno lipoota ngikole ngitwalire ab'eddembe ab'ebyokwerinda n'agamba nti ekikulu Nabbanja tugenda kubeera naye ennaku lw'enkya ngenda kumugamba mutuufu n'agamba nti nali manyi nti iso ekuwa ssente ezo konze iso tetukwatagana naakabatuukira emirundi mingi nina emirimu gyegalo bakolera tebafaayo olukayannema n'akita n'agamba enkya ngenda mulaba Kiwanda nakuba amasimu kubanga yansubiza nti enkeera nja kuwa feedback nenkuba amasimu ennaku ezidiringana nga 9 yagaana okwata amasimu n'olwaleero nemanya nti omuwagizi wa NUP tayagala ku exposinga abantu ba Bobi Wine twandi bali twakimala dda negenda nenkwatagana n'aba iso ne tutuula mu hoteli emu mu Gardens nenkibabuulira kyonna ne banga nti lipoota katugitwalira abakulu ne bagitwalira abakulu nakuba amasimu bwayitawo nga weeks 2 ne bakwata essimu yange nga tebagakwata ne bakwata ababa iso deputy Katabazi n'agamba nti mbadde siriwo mbadde Kenya naye nali ensonga nzikwasiza omukulu mbadde manyi nti bakufacilitating adda ogenda okola omulimu ogwo ne mugamba tebanziriranga n'agamba kange nendaba omukulu ne Katabazi deputy director owa director omukulu wa iso naye tanziriranga kati nemanya nti ne iso naye mulimu abawagizi baki abawagizi ba NUP mulimu abayinza okibanga bakirima bega kino nga bekobana n'aba opposition lwaki tebaagala tube exposing oyinza okungamba nti iso talina ssente zisobola kufacilitating Basajja Mivule nenkola story eyo ne tugitwala nenjibawa abantu bano tubakwata kati mwami Museveni nasanyuse bwe yagambye nti at the right time we shall expose them n'agamba nti already we know them those things tubimanyi bibadde bibeerawo naye tujja kuba exposinga babadde babikola era nze obuvumu bwe mbadde nina buli TV gye ŋŋendako mbadde njogerera ddala nti group ya Bobi Wine kidnapping abantu balina ne drones mugende ku YouTube channel yange
Basajja Mivule Bwaddene YouTube channel Basajja Mivule Bwaddene mujja kulaba video zino nazitekayo dda nengambira ddala nti balina ne drones eziwamba abantu nabijjayo dda byatandika mpolampola omuvubuka gye buvuddeko mumujjukira ku LY'EMIRIMU gwe yaleeta n'asembolinga omuvubuka oyo ng'agamba nti bamusasula ng'alaga ebikuyiro mu kifuba nti bangi nateekako paasi kale nebisooka nebikomaawo naye wali yange weeri nti ate abale bana baba wambiddwa abantu tebakitwale nti ezo firimu za bulijjo ekyo ate kirala singa omuntu bwe bamuwamba genda ku poliisi Mwami Museveni bwatu byagambye I loved to hear that genda owaabe reporting okwatagane n'ab'ebyokwerinda banoonye omuntu oyo they can easily ascertain story entuufu very fake okitegeera kubanga kati baali batusibako nti Kibalama Mwami Museveni be bamulina nabbanja yamulina Kibalama ali Canada bamuddusa bamukweka abawagizi ba Bobi Wine abali e London balina omuwala gwe baavuma ne bamulangira actually bamulangira n'okubanga yegadanga ne Kyagulanyi nti be bamukweka Canada no Mivule bano bawagizi be tubere serious ku social media omanyi Kibalama gyali ulira Kibalama ali Canada teyafa ulira abawagizi ba Bobi Wine e Bungereza bavuma omuwala omu nga naye ali Bungereza waliwo munakira kya nupu omuyang'abambu tokitabula kubanga oyagala okusevinga Bobi Wine mbadde nkuleeta ka information katondo oyagala bwino ono mujjeyo mbadde era njagala omujjeyo kati kabala okumujjayo abawagizi ba Bobi Wine abali e Bungereza balina omukyala gwenja okuleeta erinnya lye kubaka video nkalina bamulangira ne bamugamba nti gwe omulimu omukulu gw'okola gwakwegadanga na Bobi Wine ng'ate oli mukwano gwa Babi mukazi we mwakweka Kibalama e Canada mutulabisa kati gavumenti yategedde nti Kibalama ali Canada mutulabisa nti tuli bafere tuli bamafia tuli bagwagwa mulekerawo okukola ebintu ebyo Kibalama tebamuwambanga ali Canada ate family ze tulaba zikaabira abantu bano family zaabwe kakati kankubulire ulira kino kyangu nnyo abaagala President Museveni okuvaako okuwamba abantu bakyayise President Museveni abawagizi munda mu NRM abo bakiwanda abawagizi toyinza kubeera nga gwe ssentebe atwala Buganda region gwe vice president wa chairman wa NRM mu Buganda Godfrey Subi Kiwanda era yeyita namba nnya ne bakugamba nti bano abantu bakola kino n'otagolokoka kuteekamu n'amaanyi go okutaasa ekibiina kyowagira ate yayiza okugaa nti ogwo si mulimu gwe oteeka okconnectinga Basajja Mivule kyogamba Kiwanda omuyita mutono si mutono ye namba nnya bwe yatugamba oteeka okconnectinga Basajja Mivule wa gy'asobola okufuna obuyambi bano tuba exposing tubaswaze kubanga nze nagamba nze siri wa NRM naye ndi Mwami Museveni ndi muwagizi wa Mwami Museveni ndi campaign volunteer wa President Museveni kakati bw'omanya nti nkolera mukamaawo gwe vice we lwaki tonyamba okutuuka we naafunira obuyambi nsobole okubaako gye ndaga okutegeera tuswaze abantu bano Kiwanda Godfrey Subi Kiwanda muwagizi wa Bobi Wine kyovolaba yagaana okuntwala wajje nina okufuna sente ngende ndiginge so deep this story ndete bwina akwata ku Bobi Wine n'abawagizi be engeri gye bawambamu abantu ne babateeka mu drones ne babatokyalinga abamu babasubiza sente ne batazibawa by the way tulina abaana abavuddeyo abali babbuloga ba Bobi Wine abagambira ddala nti ebyo twabikolanga naye Bobi Wine asuubiza abaana n'ebintu by'ataakole tujja kutwala Sweden tujja kutwala mu America bw'atabatwala abaana bavayo ne bamu exposinga otegera kakati bino ebintu bikolebwa naye kye twewuunya lwaki akulira Buganda mu NRM Godfrey Subi Kiwanda agaana okconnectinga Basajja Mivule alina story ezikwata ku ngeri abantu gye baba kidnappingamu ne bawayiriza gavumenti yammwe yaba Kiwanda ate Kiwanda n'ogaana Basajja Mivule okutuukirira abo abamatalinga basobole mu facilitatinga ajjeyo bwino ono agenda okuexposinga erinnya lya President Museveni manya erinnya lya to exonerate agenda okutaasa erinnya lya President Museveni and expose Noop ne Bobi Wine Kiwanda yagaana newe nkuba amasimu kasita yawulira nti ngenda kuswaza Bobi Wine nti yawamba abantu Kiwanda n'agaana okuddamu okwata amasimu gange kankaddemu Godfrey Subi Kiwanda
vice chairperson owa NRM mu Buganda bwe yawulira nti ekinkubisiza essimu kulondola story eya Nuupu engeri gyewambamu abantu nge batekamu drone ne bawayiriza erinnya lya President Museveni. Kiwanda yagaana okuddamu okukwata essimu zange ng'ate nali musabye unconnecting ewa Prime Minister Nabbanja office ya Prime Minister infacilitating ndeete bwino yenna omutuufu kubanga nali maze okwatagana n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga bampadde bwino nti stories zino ziri fake. Lubongoya Secretary General owa Nuupu yakiri emabega yasomba abantu bano ng'abatwala mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ate ng'abaana bamaliriza ekisene bagamba nti ekyamazima tebiriyo batusubiza ssente naye tebazituwa. Awo wennyini mukulembeze wakati mu kumugamba ensonga zino ejjinja gye yali ate n'ekibiina kya National Unity Platform bali mu kutongoza firimu gye batongoza yeeraga ebimu ku ebyo by'oyogerako era n'akakasa nti amawanga abazungu bonna batandise okulaba kati Museveni omutuufu n'ebikola by'azaakola. Gwe otugamba nti bizannye bya firimu ekisinza okunnuma bwe kibanga ekifaananyi kino kisiigibwa mu bazungu nga mulimu n'ebiringa weebityo ebitongole ebyo ebyokwerinda bibeerawa ye lwaki bano tebavaayo kubanga beewozaako emyaka 38 abasinga kumwe nga temunaba kuzaalibwa Museveni we yawamya ensi yaffe paka olunaku lwaleero nga yakyatuvuga obumbula bo bali eri bajaguza nga bakozesa sente z'omuomusolo naye naffe tuli eno tukusaba na Uganda tubalaga engeri gye bali abasibe. Waliwo abagamba nti ekifaananyi kya Uganda kigenda ku okusookera ddala luno olutambi lujjawo obulimba bonna. Ekyokubiri luno olutambi lunafuya Museveni mu nsi yonna si Uganda yo nsi nnungi yasi omuntu atufuga obumbula ye mubi era gwe twagadde okwanika era tugenda maaso nga tumwanika kituufu nti gavumenti ya Museveni yo eswadde eri ensi yonna era twagala egende maaso ng'eswala kubanga ekigendererwa kyaffe ekituufu kyakuvuunika gavumenti ya Museveni. So tulina girungiya tulina girabisa bulabisa. Ekigenda kuteekawo abalambuzi okutya Uganda oba ekiwanga ne bakusirwa kinonga mu mukirabyo mujja mu ssaawa. Mujja kijjukira nti buli mwaka tufiirwa trillion 10 si billion 10 naye trillion 10 kitegeeza tufiirwa billion omutwalo mulamba buli mwaka ezo ziva mu buli bwanguzi zonona business mu ggwanga. So tosobola kuŋŋamba nti nsirikire obuseego buli mu nsi yaffe nsirikire okunyigirizibwa kuli mu nsi yaffe kubanga njagala abalambuzi bajje njagala abalambuzi bwe kiba kyetagisa abalambuzi kulekerawo kujja mu Uganda fe okufuna eddembe lyaffe kibeere bwe kityo bwe kiba kyetagisa byanfuna okwesala Abannayuganda okuva omugwa gwa Museveni gwabatadde mu bulago kibeere bwe kityo tugenda kukola buli kiremesa gavumenti ya Museveni tutandika butandisi. Sookera ddala bwe tugenda mu buyinza ne bwe tuba tetugenze muyinza naye bwe tuba tukyusiza embeera kyetujja okusookera ddala kwe kwewala ebintu ebiswaza eggwanga no sijja reaction ye eri kiku kino okawulidde akagambo kali ffe omulamu omukulu gwe tuliko gwa kusuula gavumenti bagisuula bati n'obulimba n'okuwaayiriza ekyo kyawedde dda firimu eno tuyina nakyo kyogerako. Bobi Wine akugambye oba tugisuula tutya oba abantu bavuwala kabavuwale kyekinnumye by the way kitegedde ekyo oba abantu batusalako ebyobulambuzi bifa otegera kakati omugwagwa Bobi Wine oyo akasajja ako kagwagwa nnyo n'ogenda n'osimba ebitooke mu kkubo otegera gavumenti ekoze makubo ate abazungu gwo bagaana okujja wano okulambula eggwanga tufune ssente tukole amakubo tetulina mugwagwa mu baana Abaganda tuswadde nnyo fabo mulembe guno kuba nti tulina omugwagwa mu Baganda omugwagwa bwatu kati yagala okulembera eggwanga kakati eggwanga wadde Museveni tomwagala leka eggwanga ligende maaso kubanga abano abalonzi bo betaaga ssente okugula eddagala abalonzi bo betaaga gavumenti okuweerera abaana baabwe abalonzi bo betaaga agambye ebyenfuna ne bwe bigwa ogenda kufuga bamasiikini Bobi Wine obugwagwa lwaki tobusibaako n'obuleka emagere lwaki of course n'ebibuzo byamulema mu Cavendish University yakagwa emyaka 8 buli mwaka agwa Bobi Wine obugwagwa bwo egwa yagamba oyo mugwagwa oyo Bobi Wine yagamba njagala ekyali Libya kibeere wano omanye kire Libya ebizimbe biri ku ttaka abantu bali ankuta bebika kutya n'agamba ekyali Iraq
njagala kibeere wano eggwanga Bobi Wine muna Uganda abaganda tuswadde nnyo era ekiseera kigenda kutuuka nze nveeyo neetondera eggwanga lino ku lw'abaganda tetulabanga muntu mugwagwanga Bobi Wine mufa abaganda abantu lwaki oyagala bavuwale bwe batyo ng'ate g'ogaggawala ne famire yo n'abaganda baganda bo omwana wa Bobi Wine ali mu Amerika ennyumba yagigula kano tontagaza sikuteko manyi oli wa nuupu oli wa nuupu kasajja goli ka nuupu kati bino byonna nze mbireese nembikuzanya kulaba engalo osooba oyagala okujjako eddoboozi sinnakwata ku ddoboozi lyo Bobi Wine yaddusa wano omutabani we oyo gwe bagenda bagoba mu masomero olw'ebisiyaga Kampala ogenda kyegaana nkyegaana tewali bujulizi ekisubi bagamba bati obujulizi bwabula era omukulembeze w'essomero ne yeetonda si kutula kumutiisatiisa musajja nnyo omuntiisatiisiza niye munnemeddwa kasajja gwa kanuupu njagala owulirize Bobi Wine yatwala omwana we mu Amerika ng'aguze n'ekizimbe mu mbeera eno agaggawadde biliyoni ya muzibu kyokka ayagala bannayuganda abamulonda miliyoni 3 n'okusoba mbw'oba bavuwale naye nga Museveni avuddeko interests zo lwaki oziteeka okuttatana bannayuganda abakwagala bwe bati abantu bakuteerawo omubiri naye yagamba oba bafa ekiri Iraq kijje wano oba bafa ekiri Libya kijje wano bizinesi zonna Libya zaggwayo bizinesi zonna Iraq zaafa abantu bonna basula ku mbalaza amaka gonna ebikompola byagakuba ayagala Uganda ebeere bwetyo Bobi Wine wava wa setaani wava magombe wavaawa naye lwaki omukulembeze abatabitereeza bino gukyali ku Bobi Wine lwaki omukulembeze tatereeza bino nono byakola okwagala okumulabisa mbo bagenda azanye firimu ezikola kirwaki yetafayo n'aziba ebyo ebituli ngaki kituli kikyogala tukona kwano insecurity enguzi tugikonyeeko bintu bingi tubikonyeeko ani agambye nti Bobi Wine agenda okumalawo enguzi kinga nti omukulembeze naye yeyamba abizibe olyabuleko kyayogera wulira Bobi Wine wabanga yanaamalawo enguzi sente abazungu zibamuwa azanjule mu kibiina ne bannaabaweeko tuloke tegere nti agenda kumalawo enguzi naye nekino kikulu ne mu kibiina kye demokrasi temuli yasalawo ye ne famire ne mukyala we be basalawo ekibiina muleta Bobi Wine kyakulabirako ekyekirungi kyemumwagalako ne mu kibiina kye nakyemalira muzibu esente zonna eziva ebweru azanjulira baani azifune zive bweru omanyi waliwo omugagga wano mu Uganda yeekana Bobi Wine oyo bani abazimu ebweru omanyi sente zafuna ebweru lwaki olowooza nti Bobi Wine yagaana okwogera ku bintu byonna ebirimu bannayuganda ayogera ku kigambo eki kimu kyokka muta abantu baffe mwawamba abazungu bakuwa ssente okulwanyisa dikiteeta kubanga atta abantu kubanga awamba abantu bw'anaayogera ku masomero tebajja muwa ssente bw'anaayogera ku malwaliro bye tebikuweesa ssente ayogera ku kyakutta kyekivaamu ssente n'akaka ne leader of opposition mpuuga kyaba ayogera buli mubaka wa parliament yenna ku TV we bamukyaza abantu baffe babakwata tetujja kwogera ku kirala ye mwafunira abazungu bakuwa ssente lwakutta abantu balowooza Museveni mussi kyebava bamuwa ssente era tasobola kwogera ku bakadde tasobola kwogera ku kutondawo mirimu kati university bagenda kutikira abantu 1,012 tugenda okumaliriza nga tayinza kwogera ku nteekateeka yonna nti bwe nkwata obuyinza abaana bano abamaze okusoma nga tebalina mirimu ngenda kutondawo emirimu mu nkola bwenti abantu bakyamuke bamuwe akalu olw'ensonga ezirimu omulamwa ayogera kya baana baffe babakwata bwebyo bino byowakanya abantu baffe abazungu bamatidde era ne firimu ne bagironda bakibanda kuzisinze kakati leka tusomese abantu abazungu abamatira Bobi Wine be bali mu entertainment ebyokukyamukirira ebyo ebya music dance and drama ebyo byasoma government omanyi kye bayita United Nations olukiiko lugatta amawanga gonna agensi yonna najja wano mu Uganda nogati abazungu tebamwagala muleme kubeera abasiru ate njagala nekino tukimakinga bakibanda bebacha kakati laba singa otegeka ekivulu ng'ogenda kuyimba olimba zineza mwezi ekigwagwa ani ali nene ebyo abantu ne bajjula enambole oba erugogo kitegeeza Uganda yonna bwetyo bwefaanana
Yate bana abazze tobayisa mu maaso nabo bamaze kusanyuka abamuwadde ezo za award bali mu entertainment bano bakazanyiikirizi be bamuwadde zi government ezo zi Germany, France, Bungereza, America, Canada teziyinza kwata ku President Museveni wa mugaso nnyo mu region eno akyakola ebintu ebyamagezi bamwetaaga ne njagalayo ne kano Maloko tegeera mukacyansonga obwongo gwe mugezi wange okuzanya filimu ensi negiraba ku biri mawanga bikyusa ki ku muntu ono wa wansi yogera ne ku sente ze bamuweerako tazoogerako bamuweerako kanjogere ku kiyayanjudde kya filimu ngenda kati tubuzayo emyaka 2 okulonda ngenda kano njagala okasalemu okampereze mangu nnyo young man tujja kukakola kakati kigattako tekigattako ulira Bobi Wine alina omuzimu ogwa mamoni mu Bible oguyita mamoni omuzimu ogwa sente ogwagala ennyo sente ogw'omululu omuzimu ogw'omululu baguyita mamoni mu Bible ogwagala ennyo sente kakati oba bannayuganda mufa kasita yafuna sente kyovola banga agamba njagala Uganda efane Libya njagala Uganda efane Iraq era kyogedde mu audio gyozanye oba ebyenfuna bigwa bigwe nenga Museveni tumugyeko kasita ayingira mu bukulembeze oba agenda kufuga abantu 10 kasita abanga nanyini Bank of Uganda yikati yafuga amafuta gaffe kati ye nanyini zaabu ne feza ebyo byayagala mu nsino basigala mu 10 yene mukyala we n'abaana be kyayagala mukozi wa sente kyava akuŋŋaanya omusaayi gwonna guzze guyiika n'agukola mu firimu agitunda ebweru agaggawale abazungu bamwongere sente okulwanyisa Museveni afuuke biliyoniya anaatera okugula ennyonyi agula ennyonyi anoonye ekisaayi wagiteeka ye byayagala kati bambi nkulaba okute ne kutama olumirirwa olaga otya obuziina bwaffe abazungu balabe ekiri mu ggwanga lyaffe tonteeka mu bintu nze ekisinga okunnuma kiri bwe kiti abazungu balemeddwa okutaasa Palestine abantu 2.2 abaakafa mu lutalo lwe balabanga Palestine of course a victim ntunulamu engeri gye bajja okutandikira ku firimu gyozanye bajje kituufu tebasobola kujja kumuyamba kujjako Museveni afuna bufunyi sente ekisooka waliyo ebitongole Bulaaya ne mu Amerika eyo ebitayagala mwami Museveni bimuteekamu sente ekyokubiri waliwo ebitongole eby'abasiyazi abasiyazi bamuteekamu sente ajje akulembere eggwanga asobole kupromotinga obusiyazi era ekintu ekyo kirimu eyamwanjulayo mu basiyazi jjamu bagamba lwaki era kirimu n'omulala eyazaala omwana yambala ebiteeteeyi oyo ali mu Amerika abo bonna bawagira abasiyazi nebba w'omukazi oyo taata w'omwana oli ayambala ebiteeteeyi naye njamu bagamba bonna abo bawagira abasiyazi mbadde saagala tugendeyo atulira ono akola sente azikola mu bannabyabufuzi azikola bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka baleete wano ebisiyaga kyava abakolera firimu ezo kati gwe weewuunya banaava atya ku Palestine bajje wano e Uganda olwakafirimu kokoze akimanyi tebasobola kujja yanoonya sente mukozi wa sente Bobi Wine kyava alaga omusaayi oguyika mu Uganda naye nga obugagga bwakoledde mu Uganda tobulabangako obungi Bobi Wine mugagga era bannayuganda senga muzuukuka abasiru ne muvaamu obusiru abagezi ne mugeziwalira ddala ne mukyawa akalenzi ako kakola bukozi sente mwe ne mufa ngenda kuzanyira olwokubiri olujja ngenda kuleeta eddoboozi ery'omukazi mukyala wa Yasini Kawuma gwe bakubira mu motoka ya Bobi Wine owulira emiranga gyakuba abaana bavudde ne mu ssomero bali waka tebaweererwa bannanga akasajja ka Bobi Wine ako sente z'ekibiina ziyamba abantu ka Bobi Wine ako naye birimo goba Bobi Wine okola kisawa akasajja ka Bobi Wine ako mumuganya okutambula mumuganya okuyimba omusaayi agwagala oyagala akole ki nabagamba nti abaana ba Nuupu bwe balaba emmotoka za poliisi nga zijja waliwo abaana ababeera basasuddwa basindika omuntu mu mipiira gya mmotoka ya poliisi nemulinnya omusaayi ne guyiika ne bakwata vidiyo
Toayiriza. Olaba video bwazikoze mu firimu. Nabagamba nti byali bipange. Abaana bano babakasukanga bukasusi mu motoka za polisi nga zijja. Ne bagamba nti polisi yali emotoka ya polisi yali nnyo omuntu waffe ne mwabya. Ngabagala omusayi guyike kamera zikwate. Polisi yabikozeemu firimu ekyo kye yali alubirira Bobi Wine. Abaana be babasindikanga mu motoka. Abana babantu ne bafa. Naye ekyo ne president yennyini yakkiza polisi nti n'ensobi ze yakola. Weziri naye eyabakozesanga ensobi ffe mu Bayibuli tukirina nti ebyesittaza tebiyinza kubulawo. Naye zibasanze ababireeta. Abo mubasibangamu ejjinja eddene mu bulago ne mubasuula mu nnyanja. Ono yabireeta polisi n'eryoka evaayo mu barracks. Bw'atabiteekawo ku makubo polisi tesobola kuvaayo. Kakati atekawo embeera ng'alina abantu byetegese n'abagamba nti kusosonkereza polisi n'evaayo mu barracks nejja. Kakati bw'evaayo nga yategesedde abaana be abanasukuma omuntu mu mupiira gw'emmotoka ya polisi ng'egenda okutuuka ne bakusindikayo bati polisi n'ekulinnya. Firimu ne zikwatibwa zeezo zaakozeemu firimu documentary gye yatunze mu bazungu bafunye ogamba nti Bobi Wine beno abasirikale bakola n'abaana akozesa bakozese alina abaana basasula abakusindika. Oyo muwala gwe batomera gwe ba emotoka gwe yalinnya basindika musindike nga saddaaka. Kati nakwata firimu ze abadde abikola. Kati olaba yafunye olutambi nga lujjudde n'alutwala kati atandise part 2. Outvew Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe azaanoonya scenes ezirimu omusaayi abaana 18 nupu beebanja ne Kibalama gye bali balamu. 18 ne Kibalama waako gye bali balamu. Kaakati ffe betumanyi minisita omubeezi w'ebyokwerinda yagenda ku floor ya parliament n'ayogera betumanyi. Bo banga balina bibamanyi bagendeyo abasongeko nti bali wano. Gavumenti yavaayo n'egamba nti ffe bano betumanyi. Abasigadde bakiwaani nkugambye nti akakiko k'eddembe ly'obuntu kakoze lipoota era lipoota eyo njirina. Bwe munampa obudde nja kugireeta ngisomere wano abantu ng'akakiko k'eddembe ly'obuntu kagamba nti abantu Saabawandiisi wa NUP Louis Rubongoya babatwalira mbu baatulugunyizibwa. Abaana bamaze ne boogera amazima nti bya bulimba baali babasuubiza ssente ne batazibawa. Tebiriiyo. Kati naaba be bagamba bawamba abantu baffe 15 tetubalaba bya kiwaani bya bulimba. Oli akugambye agenda kukola kyonna ky'asobola okulaba ng'alabisa Museveni. Kati ebimulabisa Bobi Wine yabiteeka okukolera mu lujja ku lubalaza emmanju mu kakompawundiko. Otegera nze natandika emisomo ejja okukolera awafunda abantu ne bakikoppa. Kakati ne banka zikiyingiddemu nagenda okulaba empapula ezimu ez'amawulire nazo zitandise ebintu isima harvest money biki okubeera n'obuyiiya. Kakati ebintu weebiri wano nasooka zinasooka okuzibula Abannayuganda amaaso ne tubabulira ebintu byasobola okukolera awaka otwala mu katale. Kati gugaba Abannayuganda bafokasinga ennyo ku kwegunjizaawo emirimu egya gavumenti mitono. Ekyo ekizibu ky'emirimu kitawaanya Amerika. Era president wa Amerika babanga anoonya akalulu asooka kusuubiza abantu emirimu emeka gyagenda okutondawo mu nnaku 10 ezisooka. Kikola kinene nnyo mu kalulu ke. Kakati ne Germany, France emirimu buli wamu emirimu mizibu. Naye kakati ffe abatasobola ku bantu obukadde mu 5 gavumenti eyinza kufuna mirimu gy'abantu bameka. Oluza gavumenti ku baana bonna abagraduatinga mu tertiary institutions zonna okutegera oba basuka emitwalo 4 okudda waggulu buli mwaka. Gavumenti erina emirimu egisukka akakaaga akasanvu. Ate kiriwo ate nga batono nnyo abali mu myaka 6 mbu bagenda kuwummula. Ate n'ekirala kyesikwatagana nakyo ne mwami Museveni kwe kuddira abantu abaaliwo mu myaka gy'enkaaga egyensanvu nakatirabu kyawo bwa minisita ekyo nkimunenyanze sikyagalira ddala abalaba najja ddi ate omuwendo n'omuwendo nagwo mungi. So emmotoka ezibeera ku makubo okwo kukangaza abakozi ba gavumenti zisinga ez'abantu ba bulijjo. Kati kano kankoogeri oba kanandeetera ebizibu simanyi naye nze sitabiduduma. Nali mu primary 4 P4 mu ssomero erye Wampeewo primary school. Ngimanyi wono ku luguudo lw'Eggayaza mayiro 8. Twali tulindirira President General Idi Amin Dada nga tucelebrating oba emyaka gyali amekeso egy'essomero 25. Amini n'atajja
n'atusindikira Minister wa Finance yali Brigadier Moses Ali nakati akyali minister mu government ya Museveni. Ekyo Museveni nze sikimuwagira mpakana naye tegiri myaka 3 n'okufa nkaddiye meze ekiwalaata n'atera okufa nali mu P4 nga Moses Ali minister nkaddiye n'atera okufa juzi pressure yankubye ne bampa n'ekitanda ennaku nnya ntuse mu myaka egy'abakadde Moses Ali akyali minister eyali minister nga ndi mu primary 4 kati gwekyagala okugamba nti gavumenti ebyokugisaba emirimu tubigisonyiwe tuyiye ebyokukola era nze bwe nfuna abanteekamu ssente omusajja omu yava eyitale n'agamba nti senga gwe wali yitale senga oli biliyoniya gavumenti yandibadde ekukozesa n'agamba nti state house senga yakuwa dda byonna bye weetaaga okugiyambako okukyusa ensi eno gavumenti yaffe simanyi byeriko gyo teyagala zikuwa sente baziwa bayimbi bakazanyiikirizi naye ffe abaagala okukyusa ensi ne bwe wandika amabaluwa wano nawali tebagaddamu opa ogendeke wa Kyagulanyi ono abeereko kyakola ayinza okuba nga ayinza okubaako kyayamba nsobola okutema ejjambiya nze kati mbuusa bubuuza gambye nsobola okutema ejjambiya tosobola genda wa Kyagulanyi kubaako kya tubeera kubanga oli ku faamu yange badde mpedde senga oli mayiti niyo oli violent nnyo senga oli mayiti ebintu bye ekikwata ku nsi yange Uganda zisikizanyiramu bw'oyogera ku Kyagulanyi oba oyogera distraction kuzikiriza nsi talina kyasobola kuba Kyagulanyi muzikiriza erinnya Kyagulanyi kitegeeza kuzikiriza ggwanga kyava yeesiba ku kintu ekimu abantu babuuza obulamu bw'omuntu obw'Abannayuganda buli ku kintu kimu ekyo muti abantu baffe ogenda kubeera president wa kikaaki atayogera ku bintu birala okutondawo emirimu kigambo kikulu nnyo atayogera ku by'okusoma education kigambo kikulu nnyo atayogera ku nsonga z'abakadde kigambo kikulu nnyo atayogera ku agriculture gwe mugongo gw'ebya economy y'eggwanga bagamba nti ono agenda kubeera president ki ali ku kimu abantu baffe kati bagenda babuuka ekirala tetuyinza kukibuusa maaso nabagamba nti bano bakozi ba ssente omukyala wamuwulidde oba akatambi nkaleete wiiki ejja omukyala wa Kibalama wagundi wakawuma so wakawuma omukyala babadde bamugamba twagala ssente okugula amajambiya Museveni ku luno agenda n'aweereza ssente yeyeyogeredde yali bweru vidiyo akatambi ngenda kakuleetera ne bamugamba kakati nga munana January Bannayuganda bonna bafuutu soja baagala amazzi baagala emmere bagenda kwekalakasa ogusembayo Museveni agenda n'aweereza ssente bamulimbye bati okumala emyaka 4 yakooye n'avaayo n'abyogera ekiri mu nuupu kifumba mutuku bali babbi naye teriyo bantu bakozi ba ssente abalabufu mu nuupu of course nabo banaatera okuvaayo batono naye nabo banaatera okuvaayo era kati njagala kulagula mwegendereze nnyo ebigambo byange nuupu abagenda okugivaamu mu bakulembeze ku babaka 57 40 batandise okusibwa bugwa bw'engatto bagenda kujabulira ngefuna abalala nze siri nabbi nentera okugereka ebigambo ngefuna abalala ate nabeera ku ekyo ejja kufuna emiyaayu naye abategevu bagenda kuvaamu ebiswaza byokka teri atategera era nga bwe yabafuna n'abalala bajja okujja kale tekyali mutegevu asobola kuyingira nuupu naye wabula kuvaamu obuvi abantu baga nti olumu twerabira ku nsonga endala eziruma eggwanga emakerera empisewo ng'okutikkira bantu baleese ebimuli nyina omukyala omwana omuwala gwendabye nga alina mukadde we akubye akagomesi naye nga balinga abava ewala okwewaayo okukwonna kugamba ebintu onjuliza gavumenti ya Muhoozi olinga agamba nti kati bino ebiriwo saawa zino buli muntu abiveeko tulinde ekiri yeddi gavumenti ya Muhoozi bagita kamala byonna abaana abasoba mu mitwalo n'emitwalo batekkirwa buli mwaka naye emirimu gyongera kukeewa nkikuwe kimpeeko ekisookera ddala emirimu gavumenti gyerina okutondawo gye mugibanja naye emirimu Bannayuganda gye basobola okwetonderawo egyo myitirivu obungi kidemu kankaddemu nkaggumiza emirimu gavumenti gyerina okutondawo egyo gye mugibanja naye emirimu Bannayuganda gye basobola okwetandikirawo egyo myitirivu obungi singa nkuŋŋaanya abaali abasomesa abaali abasawo abaali bakolera gavumenti
ababivaamu ne betandikirawo ebyabwe nambola jjula abantu bayitirivu abatandise ebintu byabwe mu Uganda tewateeka okubaawo naasula njala wadde afa njala ebyetaaga okukola mu Uganda weebiri twetaaga bwetaazi kutegeka seminars era kinali ngamba nenfuna omukisa nga Bobi Wine gwalina nga nfuna akasente kiki ekiŋŋaana okusomesa eggwanga n'endijja mu bwavu abantu bonna ne bakyuka ne baagala nze seetaaga nakwekalakaasa ngenda bugenzi mu kalulu Mwai Museveni nafuna 10% nenfuna 90 ng'agenze kakati olwo abantu baffe beetaaga kuyamba buyambi naye n'abakulembeze tebabayambye bali mukola bukozi sente. Okay, President waliwo mpeza message wano agambye byonna mubyogedde oyogedde bulungi enguzi egaanyi naye kati solution eri ki? Ndowooza solution weeri enguzi mu Uganda okuggwaawo fe aba MK twakirengerera wala Jeno Muhoozi Kaine Rugaba lyessuubi lya Uganda era abantu bagenda kutuuka mu nsi ey'okwesiima standby generator obudde bwayo nga butuuse so temweraliikire temuggwamu maanyi enguzi egenda kuggwaawo ku mulembe ogwa standby generator MK era kyovulaba abantu bangi abali baweddemu essuubi nga balaba nuupu byekola si byebyo bonna kati bagenda basala eddiiro akalulu kaddamu ne kabeerawo Bobi Wine tekyasobola kuweza miliyoni 3 asigadde mwemu abantu bakyuse basaze eddiiro bangi laba ekiri ku social media abantu bonna kati bawagira Muhoozi abantu bawagira Muhoozi bawagira Jeno Muhoozi abantu bamukyaye bamukooye. Okay, nomulalo osobola okuweereza obubaka ng'oyita ku 070M26 ayina kyoyagala okubanga otutegeeza mpolampola mu bubaka tolumba kyotategedde buuza neteekateeka ng'oyagala kusasula school fees z'abaana bakukoledde dda enteekateeka gye bayita ssejjoloola enteekateeka eyo eri etya agenda bugenzi ku simu enyiga 10,5,8 osobola okubanga osasula school fees z'abaana ojja kubanga nno ogwa ne mukazannyako okwewangulira ebirabo ebiyitirivu ddala so MTN bagamba nti everywhere you go banafa b'emutendera still bakujukiza kasimu kabe kakabode mitwalo 19 amaduuka ga MTN okwetola eggwanga gyekali bakwerako ne GB data wa GB 2 buli mwezi okumala emyezi 8 muteekateeka yimanafa basatayi bagamba nti AFCON 2024 bebagirina era agenda obeerenga munange osubscribinga osobola okubanga munange weerabira EMPYA gino gyonna 52 mu nkola ya HD ojja giraba ku Sports Premium ne ku Sanyuka Prime era nga commentary kwali mu Luganda n'olulimi Olungereza. All eyes on Africa only on Star Time webagamba era muteekateeka yimukansimbi baganda baffe aba Centenary Bank abongera okubanga bakutegeeza nti ate naye bakutandiseeko okubanga bakuyamba osobola okubanga muganda wange naawe ensonga oziyitamu bulungi nnyo ez'omwaka guno kubanga bo bakimanyi bulungi nti kakati ekiri ku mimwa gy'abantu ekisinga okubanga kibasumbuwa ze school fees so tubula bakutereddewo enkola moyinza okubanga oyita osobola okubanga ogenda weefunireko kasente okuvako mu banaffe aba Centenary Bank kakati no bayongera okubanga bakujukiza bujukiza nti musawa 24 ojja kusobola okubanga ofuna enteekateeka ne school fees oba sente zoyagala kyolina okubanga okola genda ofuna kibaita sente mobile loan osobola okubanga munange osasula school fees z'abaana oba okwakisesinga sente educational loan musawa 24 kyoba olina okubanga omanya tikati gwe oba olina kibaita sente mobile app ogenda bugenzi nobeeranga odayilinga *211# osobola okubanga ogoberera enteekateeka ezirako Centenary Bank balegentingwa Bank of Uganda era nga bakugamba nti okutuuka ku bukadde 10 ez'ensimbi eza Uganda amateeka okwakulizo byo bigenda maaso n'okubanga bigobererwa gwe munange atuwuliriza atugoberera kadde kagenda tusigaza budakiika butonotono tubeere nga tufundikira programu yaffe eno olunaku olwaleero ate tubeere nga tugenda okukola ebirala. Awo ino baka boyagala okubanga osindika busindike ku 070M26 tuli mu kubanga tufundikira enteekateeka zaffe eza program olunaku olwaleero tuli President Bwadden Ensonga Basajja Mivule omukulu tugenze okubanga tugendako mukumulamu katonotono nga waliwo akasonga katonotono kasobodde okubanga kalabikako olunaku olweggulera mu mawulire ensonga z'abalaalo zino gavumenti egenda zisalira magezi ki babadde mu mambuka eyo babatutte ntyagi kirinnya mutikka kati olunaku olweggulo akabondo k'ababaka ba paalamenti abava mu Buganda Parliamentary Caucus akakulemberwa Muwanga Kivumbi Honorable waffe Butambala yatutwala bavudde ne balaga obweraliikirivu nga bagamba nti bano balabiddwako nga beesolosa mu bitundu wano eby'omu masekkati era nti
cattle corridors zibayite enkola batandise okulabwako mu nkola wano mu Buganda nga balinga baagala okuba nga baziwamba eri biganye kati bazze eno issue y'abantu bano erinyibwa ku nfette ekyokubiri waliwo byabadde biwulirwa nti biringa ebirimu kkono obusosoze okuboolabola ekyokubiri abalondoza be bantu abajja nga banoonya omuddo bayita bate pastoralists bajja banoonya wali muddo gwa nte ne bamala ne beeyongerayo batuuka lwaki buli omu abeera aliikirira nnyo ekyokubiri tebali baako na nteekateeka yankomeredde mulimu ebintu bisatu ebimu bikonyeeko nga obusosoze kansooke njogere ku kigambo ky'obusosoze bannayuganda bangi bali mu kibuga ekiyitibwa Boston mu state gye bayita Massachusetts bayitirivu nnyo nga boolaba exactly nga boolaba Abasomaali bwe bawamba ekisenyi ono mu Kampala kakati singa nabo babatunuulira bubi bannayuganda abo bandiisibwa batya kati ekyo njagala kibuuza kigende ewa Honorable Muwanga Kivumbi nti temubiteekamu ate busosoze bususse wano embeera bwe yali embi baatusembeza e Kenya bannayuganda ku mulembe gwa Amin embeera nga mbi baddukira e Kenya sukaali nga tewali sabbuuni tewali obuto tewali abala tebadduka Kenya kugenda Kenya kubanga baali babayigganya embeera nga mbi obwavu nga buli wano so kakati tikuba kwagala kwabwe tikuba kwagala kwabwe bano abantu balunzi ng'omubaka wa parliament yandibadde ensonga azitwala mu parliament nezinogerwa eddagala akijjemu obusosoze mbu baagala kubba ttaka kati katugende ku ekyo ekyokubba ettaka abalaala abo be mulaba si bonna nti bamala galundira ku ttaka eritali lyabwe era isu eyo eggulu ey'engulu abamu balina n'ebiwandiiko endagaano baagula ettaka gavumenti erina okikwata n'obwegendereza n'obwenkanya baagulira ddala ettaka abantu baali baguza balina ettaka era ndowooza nsuubira nti pulezidenti yaluŋŋamya abo abalabika nti balina we baagulanga waabwe bo bajja kusigala abatalina nga babadde balundira bo olubasanze bo baveeyo kati wano mu Buganda batunda ettaka Abaganda kakati oli bw'abanga aliguze okutegeera kati bw'alinguza nze nentekako ente zange mbanda musango ki abaliguze nga balina ebiwandiiko baligule baleme nasangako embalala eyo nga Jomaayo ono waffe nga asaze protisi baziranga embalala nga yaguze ettaka so tuleme kubalemesa mulimu abagula naye gavumenti webeteeka essira abo abatalina nga bateeka ente zaabwe ku ttaka ly'abantu kifuba abo bebeekolako naye abasajja bano balina ssente zaabwe baba nga baguze bagule nga naffe kati olaba nagenda e Kigali Rwanda nasangayo bino garagi ezisinga okukanika emmotoka zaali z'Abannayuganda oba kati Bannayuganda abanya Abannarwanda bayize workshops zino ez'amabajjiro ebibajje abaana Abaganda nga bakola wardrobes nga bakola cupboards nga bakola ebitanda dinings buli kintu ekirungi ennyo nga Bannayuganda bamanyi design ez'omulembe kakati singa babayigganye nabo okutegeera Bannayuganda bali South Africa bamanyi obungi Bannayuganda bali East London obamanyi obungi kakati tuleme tukijjemu obusosoze nti bano si baawano naffe tulina gye tuli tetwagala bali abala bawulire ekifaananyi ekibi nti Uganda mukola bwe muti ng'ate mwe tubasembeza so abatalina we balundira be baba bagambibwa nti mwe mutuviire naye oli bwabanga yagula mulimu n'abapangisa by the way myaka ebiri nze ebbanga lunabadde nundira ku liizi ate ekyokupangisa kankikubulire amafaamu agasinga mu Amerika nze gye mmanyi gye nali amafaamu amanene ne muvuga emmotoka temumalaako si gaabwe bapangisa bupangisa balizinga bulizinzi
kakati balime kugamba nti abalimi tebasobola kulizinga ttaka ayagala okulunda niye asobola okulizinga aba balina ebiwandiiko ebituufu balime kuyigganyizibwa kubanga ne bannayuganda bangi bavudde mu nsi yaabwe ne bagenda ye Muyanga ayogera ati Muwanga Kivumbi kubanga afuna ssente ne bwamala emyezi 6 nga tena kyagwedde mu parliament ssente ze zigenda ku account balime kuyigganya abantu abajja nga balina bambi embeere bakutte ensonga nsooka gyetegereze baani abagoba ne baani bebagoba tokigeneralizinga baagala kubba ttaka abatanaba na kulibba otegera bw'abanga abawulwa babaguze bamuwanga abo bali mu kibiina kyemmanyi ekiwala n'abantu abalina ennyindo empanvu omu yakyogerera ku mpewo nga nze presenter omu yakyogerera ku mpewo naga nti lwaki Basajja Mivule owagira balete wano baasi lwaki abazireta bonna bannyindo mpanvu kugamba kale teebereza ensonga nafu kale kakati katugende ku katonotono mbaweereza obubaka wano n'agamba hello Mr. Arafat good morning agamba nti Kenya okuvako mu DRC agamba nti waliwo abantu abamu era muli mu kisinde kyekimu ekya MK omuli tamala emirundi abagamba nti Nuupu ne Kyagulanyi bakolera President Museveni kati ani mutuufu ani mukyamu bwabuuza oyo muddemu muddemu Kenya okuvako e DRC Nuupu ne Kyagulanyi bye bakola birabisa Museveni nti yasaanidde okubeerawo bali bajega nnyo batukoze bubi nze nali njagala mwe Museveni awummule Bobi Wine byakola byongera kuwangaaliza Museveni mu buyinza abantu balaba Museveni nga yasinga balaba Bobi Wine nga muyaye muzibu otegera abantu kyebava bagamba nti akolera Museveni beba muwangazizza okay nona akubuuza nayo banakyo nkikubuuza kikugambe agamba nti ye Edgar ehoyima agamba nti Bobi Wine anasomesa atya abantu nga Museveni ne Muhoozi tebamuwa mwaganya mu nsi ye kya bulimbe ekyo ageze agambe nti mfunye abakugu abasobola okusomesa ensimba ya muwogo alabe banamuganda ekyo nange sigenda kudda wano bogambye nga tataddemu byabufuzi omanyiye ne ku mbaga ayogera Museveni alina okugenda ku mufu gyobera Museveni abafu bonna yabatta kugamba kikizibu kye bw'abanga tataddemu ebyo njagala abantu baffe abalimi bakuŋŋaanire mu kifo kino tulese kutiya za muwogo 40 temuli byabufuzi tugenda kubasomesa engeri gy'osimba n'ofertilizinga n'ofukirira olabe nga banamuganda kati waliwo wanaakuwagidde Wamala yenze Wamala Dongo ali Masindi onobeerawo noono agamba nti mukulu Mivule nga yayogeranga birala ku kaboozi yakyuka atya yafuna kisimanyi obuno oyinza omuddemu ekyankyusa kwe kwagala okuleeta abayaaya abasirusiru abagwagwa basikire mwaye Museveni nenga nti Museveni agira abeerawo sibula mbasiibudde Mukama Katonda abakuume weewaawo nange sijja kubanga mbako kyenyongera